bali abasajja balina system era ne bwaba muloko nga ayina sirimu bayina reserves we babateeka nga wewaabwe nga wa Dubai nga muloko bayina gye babateeka eyo mukyalo city number abalwadde babasirimu babajja mu abantu jukira omuloko buli myaka 5 bamukebera mu Dubai mu UAE ne bakusanga mu sirimu awo wenyini bagenda ewaka ewo ne buli kimu ne bakiparkinga ne bakutwala kati waliwo ekibuga nga kyo ky'abalwadde basirimu kirina buli kimu masomero malwaliro buli kimu naye nga abaliyo buli kimu bonna abalwadde basirimu okusanga ng'oli mulwadde gw'omuloko bakutwalirawo transfer tolidda naye ate atalina sirimu asobola okukyalira bakkiriza omuntu tayingira obeera ku gate ne babateerawo ka barrier omanyi ng'ekkomera ngamba kati bazadde bagenda bagamba ki ngenze ku WhatsApp ku kizibe kubeerako wifi ngenze ku WhatsApp ngambye maama nsindikidde mama WhatsApp ngambye eno kampani bagagala tutta kati nze ntolose olwo nekwata ku bizibu balebeka najja ku bizibu bwatoloka butolosi era basingawo na Uganda mulimba simanyi bankwata simanyi bansiba simanyi biki sente ziba zakola kizaatagala nga mwazira temuyina na bizibu naye nga sente mwazirya nga bagala kudda Uganda oteekawo embeera era abasinga bakimanyi maama abeeyo ebintu byange bankuta ebintu byange ne babitwala byonna mbadde ne sente zange bansanze nga sinkrosinga beekwata ku bisubi era abana Uganda tebabalimbanga manya nti oyo yazirya Dubai nsi yakucakala manya nti oyo yazirya sente kati no mbwe mwataddeyo muli mu kunoonya mirimu mbwe abalala baafuna dda just balinze bulinzi naye nga bali awo tebalina gye balaga engwe z'abana Uganda nga mpapa n'olunaku saalumalaawo nze nenziruka emisinde nempandiikaawo omanyi bw'otuukayo eri excitement eyo ogula obuntuntu bu laptop atuba bwa layisi 435 buli awo bwa layisi mu used ogenda mu kikadde nga buli omu alina ka laptop ke ne ba boda n'abava wano e Kampala nga bavuga boda kasatuuka eri nga yegeziwaza agulayo ka laptop kati nga tamanyi nga kyamanyi kati ffenna nga laptop buli omu mulungi tuzina naye nga abazikozesa abasinga bamanyi kali akateekako n'akajjako abeerayo ateekako bw'ati Deriki jangu nti music mpozi wangamba eri ku folder kinga omulagirira ng'akuba music oli bw'aba yakagenda asooka n'agula ka laptop era bakimanyi mukimanyi laptop asooka kugula laptop n'ebi headsets mwenna nga wakayingira Dubai n'ofuna akasente laptop okay tulingiddewo n'ekitundu ekyokusatu mu kiva e Bulaaya sebo wagambye tugitume kiva e Bulaaya sebo mu kiva e Bulaaya kati tusikidde muganda wange Kakalaamu ali Canada yatandika ekiva e Bulaaya temujja kutandika Kakalaamu yatandika ekiva e Bulaaya oyo muganda wange twali tukola ffenna kire kati nange Kakalaamu erinnya lyeyambisizzaako nange natandise ekiva e Bulaaya naye nga kino ky'Ebuwalabu abuli abanyumiza emboozi y'Ebuwalabu Dubai UAE Abu Dhabi nenga mugikoma makati katuli mu party ya kusatu ekitundu ekyokusatu tukyali ne Derek Derek mpozi wakumone sente meka ntwalo nkaaga okuva e Dubai so bwero dingo tambula katuyingidde ne episode yokusatu ekiva e Bulaaya United Arab Emirates edition kale Derek ugamba otya soko kusaasira olwajjajja waffe yatufuddeko nga kitalo nnyo jjajja mwamuziise twamuziise mwe wali kuwerekera ku jjajja sebo weewaawo kakati nkyemanyi ovaye twakola emboozi ekitundu kye kyasooka n'ekyokubiri abantu bakukubira amasimu nnyo bakugamba kyeyo bannaye mulekere awo Dereki watwabiza Dereki oyogedde byaki Dereki lwaki otuswaza Dereki sigamba nti mbamba swaza naye ebintu ebimu olusi tubyogera wano okusomesa bangi bagenda okugenda e Dubai oba Abu Dhabi oba mu Buwalabu mu nsi yonna ey'Abawalabu nga bakimanyi ate nga bali prepared so
eno lesson sikuswaza sina gwe pointingamu naye just tusomesa abantu bamanye kyekiri eyo ate mmwe kyemutasobola kukola so abasinga bakola ensobi ne batuuka eyo ne bejjusa so kyovola twasazeewo ffe tubasomese kakati nga kuddako ku mboozi gye twasooka okukola wanyumya emboozi ya mulwadde wa siriimu nti bwe bakusanga n'akawuka ka siriimu mu UAE kintu kya bulabe nnyo obanga assa omuntu abasinga bakiwakanya abasinga buli omu akyogera mu ngeri ye twagala oyongere tutangazaamuko ddala kituufu bakusanga n'akawuka ka siriimu mu Dubai oba mu UAE ki ekibeerawo kati olaba abakiwakanyiza tebabadde na bangi naye just lwakuba tebamanyi ate abasinga Uganda ababeera e Dubai tewali asobola ku accessinga ngenda kusaba ojjeko gaalubindi ezo abantu bakolayo bulungi kale sewo mbazo galetulese AI yenze mbadde ngamba abasinga tewali yali akozeeko mu ddwaliro n'amalayo ebbanga ddene nganze nze naweza almost omwaka nga gumu n'ekitundu nga nkola mu ddwaliro nga buli lunaku nina okukiika mu ddwaliro kati abasinga agendayo nga mulwadde n'avaayo ne bamukolako n'akola ki n'avaayo kati tosobola ku experiencinga moment bwetyo era nange ebbanga lye nali nkoze Dubai nga nkola ne mu ddwaliro nakiraba mulundi ogwo bali abasajja balina system era ne bwaba muloko nga ayina siriimu bayina reserves we babateeka nga weewaabwe nga wa Dubai nga muloko bayina gye babateeka eyo mukyalo site namba abalwadde babasirimu babajja mu abantu jukira omuloko buli myaka 5 bamukebera mu Dubai mu UAE okujjako ffe tuli ba every 2 years naye bo ba 5 years abakimanyi kyemanyi abalina experience mu Dubai bakola ki bakimanyi bwe bakebera mweje emyaka 5 nga bagenda okurenewingira nanga muntu yo muloko baba wandanga muntu bo ne bakusanga mu siriimu awo wenyini bagenda ewaka ewo ne buli kimu ne bakiparkinga ne bakutwala kati waliwo ekibuga nga kyo ky'abalwadde ba siriimu kirina buli kimu masomero malwaliro buli kimu naye nga abaliyo buli kimu bonna abalwadde ba siriimu bayitayo bati eyo bayitayo simanyi alukusir eyo oyiteyo zaalo adireyo neweyongereyo mu maaso eyo mundeeyo tola nti aliwati bawala weyongereyo bali isolated naye nga bali mu kibuga paradise bali mu paradise naye nga buli aliyo mulwadde buli aliyo oba akola ku gate oba akola mu toyi oba akirininga buli aliyo muki bayawula bwogendera mu kibuga ekyo oba mulwadde waliyo amasomero agebbeeyi amalwaliro agebbeeyi buli kimu first class services buli kimu gye kiri eri tebalina kye baagala n'eno nti Abu Dhabi nti Dubai tebalina kye baagala buli kimu gye kiri eri naye nga bali eri okusanga ng'oli mulwadde gw'omuloko bakutwalirawo transfer tolidda naye ate atalina siriimu asobola okukyalira bakiriza omuntu tayingira obeera ku gate ne babateerawo ka barrier omanyi ng'ekkomera ate basobola tosobola sala ng'oli mulwadde tosobola sala ate bajja eno oba bakutaddeeyo kiba kiwedde kubanga bakutwala mu kibuga ky'abalwadde ba siriimu tosobola paka ng'ofudde kati abasinga tebakimanyi katufe katutegeeza abantu bategeere kyekiri abalwadde balina ekibuga kyabwe site ngenda kikuweereza okirabeko site namba omulamu ogenda n'obuuza ku oyo omulwadde bulungi nnyo ne bakuteerawo ka barrier waliwo visiting area bakuteerawo barrier ne mwogera ne munyumya buli kimu tosobola mukwatako mu ngalo tosobola kukola ki naye oba mukwata mu ngalo kati bo bagamba siriimu etandikiraawo bwakwata mu ngalo oyinza okufuna siriimu alinga ebola okitegeera anti bo bwe bakiyita okitegeera so nga batya nnyo siriimu nnyo okusinga endwadde zonna batya nnyo siriimu n'omusujja guno bagiyita batya yellow fever abawalabu hepatitis yellow fever siriimu awo wotosala muwalabu
Okitegeera. Kati nzinadde manyi nti abawe babasanga musirimu basoba kuma. Mukama Katonda tewali ali. Era bamuskebera bamusanga musirimu. Bamutikka batya. Oyo abamanyi nti bamutikidde. Baleeta ki? Baleeta emmotoka ne lwakuba bo experience yabwe teringa eyaffe ngate bagenda kusprayinga bitu nedda bamuyisa bulungi bagamba tukusanzeemu siriimu beeraawo katuyite abafamire bo ne babatuuza ne bateeka mu conference embimanyi buli kikubanza nali nkola mu ddwaliro bayita abafamire ndi kati ono omuntu takyasobola kubeera nammwe mutusonyiwe tumusanzeemu ki bo kriteria baba bakola ki bagimanyi okitegeera ne bagamba oyo akati atugenzeeko era okumulaba lunaku bweruti kati oyo mumusiibule nti kibuga nekiringa komera kati ate bwe bakukwatamu ng'oli musajja famire yonna forcefully balina ogikebera bwobeera abalamu kati bo nga basigala gwe ng'olekawo famire toliddamu mpozi okukyalira frequent visits bateekawo ennaku nga 3 mu wiiki nga basobola okukyalira naye nga buli kimu eri naye nga muli mu kibuga toli musiga nti bakusiba nti muba mwetaaya naye nga kiri enclosed ebeera nga residential city kiba enclosed kati wali ogenzeko kwa Kamwesi Gayaza Road kati nga buli kimu mwekiri bisaawe egimu biki buli kimu naye nga biri mu kikomera gate ziringa 10 ezingira mu kibuga ky'abalwadde basi zingira mu kibuga simanyi Western Gate simanyi Eastern Gate simanyi biki gate mpitirivu nyingi it is a city naye nga bonna buli ali eri buli akirini nga buli ali ku gate buli kibu mulwadde tewali mulamu abalamu be badokita abayingirayo okubajanjaba ne bagamba ono kati ali ku stage bweti ne bamutwalira eddagala bwebiti frequently gw'omuddugavu okusangayo gwate gwe tebasobola nakukansolinga nti ate lwaki olwadde nti ate biki kibi nnyo nti ate biki awo wejjini awo abakimanyi kyemanyi bakimanyi nti experience ya siriimu e Dubai yanjawulo nnyo ng'oli Munnayuganda oba ng'oli mufirika ku muzungu kiba kyanjawulo nnyo ebeera the worst experience naye just lwa butamanya abasinga tebamanyi tebali informed Kivula atwazze wano eno buli omu ayige amanye what is behind curtains mu Buwarabu Kivula twataddewo eno program Kive Bulaaya sebo kakati ndowooza emboozi ya naga emboozi ye Bulaaya bane Dubai oli yangamba Dubai si Bulaaya Dubai babuze Mr. Abroad Mr. Abroad yabeera Bulaaya si Bulaaya Dubai Bulaaya Why? Dubai Bulaaya basi Bulaaya buli omu alina engeri gy'agi interpretingamu oli asobola okugamba Bulaaya omulala n'agamba si Bulaaya naye nze ndaba nze kunze era Bulaaya kakati Derrick twali ku nsonga y'emirimu gye wakola twasemba obeera wano nga omaze okuddayo eri mu kampani abamaze okuza eri osombe scaffold otandikiraawo oddemu embeera ekunyige kati oluvannyuma luwaawo okuddayo ku kampani eri oddayo ovaayo otya okudda mu bulamu buno obwa bulijjo kati nvaayo ntya ekyo kitudrivinga ku point egamba nti Abannayuganda buli akola e Dubai Abannayuganda bankwe abali e Dubai era mmwe mwemanyi era buli agenda e Dubai n'ayingira e Dubai teweesiga nnyo Bannayuganda funa emikwano mirala nnyo bwe bayindi oba Bangaali naye emikwano emiganda gyesonyiwe kyali bwe kiti ntuuka mbuuza ku mukwano gwange olwo gwenkola naye mu kampani mugamba naye mukikola mutya okubeera wano n'okola buli lunaku nga toyosanga ate ng'okola emirimu bakuwa biki Omunnayuganda n'aŋŋamba olaba Derrick ffenna wano tuli Bannayuganda nga 8 naye twakansolinze abasinga twataddeyo request mwagala kuddayo twagala terminatinga n'aŋŋamba twataddeyo request ffenna gwa era nze nkwewuunya tonabakansolinga ate gwe yeekalakaasa buli kaseera emirimu mingi ffe twataddeyo Derrick naye nga nnimba aga ffe twateekayo Derrick just tulinze lwakuba nayo process y'amaanyi
nga baba kugamba nti bateekayo da process baagala counseling agenda era emirimu wano olaba Derek ebbanga lye tumaze wano emirimu mingi oyina experience omanyi nze mmanyi Oluwarabu nze kati Oluganda sirumanyi nze mmanyi Oluwarabu 10 ku 10 Oluwarabu bwe njogera Oluwarabu wano oyinza n'obutajjamu yadde nze njogera Oluwarabu nagamba go Derek banayo ina ne chance gwe no fe Oluwarabu lwatulema gono gwe mmanyi Oluwarabu ogenda wali ne bakuweerawo omulimu what's to cancel take your request fe twakateekayo tumaze emyezi egi tebana bakutuddamu kati oyina teekayo as alas but so that bwana abaddamu ffe naawe bakole ki obeere nga naawe oli ku listi nengamba lwaki bamala emyezi ebiri oyina kutaminate nga ne banagamba nedda nze nga simanyi bw'oteekayo request ogenderawo ng'osaba nti njagala counseling taminatinga ogenderawo ofulumira yasabye twali twabakoowa nga bakoowa Abannayuganda nga kampa musana kugenda twokya kituufu gweyongedde tugende tumale gagiiza mu studio yaffe twongeremu ku ekyo naye gwe kyemba mmanya nti emboozi ekyagenda mu maaso katuddayo mu studio bannaye tukyagenda mu maaso tuvuddeyo mu kasana kadde katwokya waggulu awo twasaze banaye mu lugezigezi luno katwavudde wano tugende tukoleko wabweru omusana guli e Kampala tegumanyi guli Amulakabaati tegumanyi oguli bayitaye batye Fujeira mu mayinja mu njazi omusana guli e Kampala mungi ennaku zino kakati kyagenda ne Derek kati mikwano gyo bakugamba fe twataminatinze twateekayo request myezi ebiri ng'abanaye nganduddewo kati no bwe mwataddeyo muli mu kunoonya mirimu mbwe abalala baafuna dda just balinze bulinzi naye nga bali awo tebalina gye balaga enkwe z'Abannayuganda nga mpapa n'olunaku saalumalaawo nze nenziruka emisinde nempandiikaawo omanyi bw'otuukayo eri excitement eyo ogula obuntuntu bu laptop atuba bwa layisi 435 buli awo bwa layisi mu used ogenda mu kikadde nga buli omu alina ka laptop ke ne ba boda n'abava wano e Kampala nga bavuga boda kasaatuuka eri nga yegeziwaza agulayo ka laptop kati nga tamanyi nga kyamanyi kati ffenna nga laptop buli omu mulungi tuzina naye nga abazikozesa abasinga bamanyi kali akateekako n'akajjako abeerayo ateekako bw'ati Derek jangu nti music mpozi wangamba eri ku folder kinga omulagirira ng'akuba music agamba oli bw'aba yakagenda asooka n'agula ka laptop era bakimanyi mukimanyi laptop asooka kugula laptop n'ebi headsets mwenna nga wakayingira Dubai n'ofuna akasente laptop eri muki anti kati abalabirako ka TV jukira eri tewali TV mubeera muzirombe to biki temuba na TV laptop ye TV ye buli kimu so abasinga laptop ye kabeera ku wifi weeri naye yasegeze embozi bazirabira ku laptop abasinga bonna kyobula de waba batayipinga bifu byokka bate bamanyi na bya kutayipinga abasinga keyboard babuzaabuza Neda ne mu luzungu andijukira bakwata keyboard ne mu luzungu nga bwebiri naye okuwandiika olusi tebateekamu na space anti abatamanyi aka space na commenting ye yagula laptop ebino byosanga comment yo ng'ekigambo kiri wamu bweki wamu naye nga abadde alina kukyawula so tebakozesa amasimu bakozesa ki bakozesa laptop lwaki bakozesa amasimu anti kati ye TV yaabwe kwe balabira bi YouTube bwalaba bwakola ki bwa commentinga so nga nange nina ka laptop kange naye nze ngamba nnyo okakozesa nga ngenda nga ntypinga CV yange nga ngenda mu ka writing center awo biki nga njifuna nga ngende wa HR enkeera mboza ogundi yamwe yaliwa esangibwawo eje walimu company Abu Dhabi esangibwa Abu Dhabi bajitanga Tamu Al-Swaida and Shams naye nga eri under Tamu kati ngamba kati olwenja sigenda kukola nengena nenfuna sikirivu era abakozi mukimanyi nti bwoba togenda kukola ogenda newerwaza nogamba ndi bubi era bwe bakukebera ne bagamba naye nga toyina buzibu ngamba nze mpulira munda kati nga tebalina kyakukolera balina kukola kikuwa sikirivu kale nga buga nti okitegeera katukuweeyo olunaku lumu
okitegeera kati olwo lunaku lumu lwokolera kyoyagala kati nze bwe bampa sikirivu yange nengenda ku head office nteekayo ekipapula so mbadde neerabidde ono omunauganda gwe neebuuzaako yaŋŋamba ate oluusi waba kyakwagala bayinza n'okugamba nti omanyi Derek tukyakwagala tujja kukwongerayo omusaala era gwe oluddewo otwalayo ekipapula Munnayuganda yaŋŋamba oluddewo nnyo ffe twatwalayo dde ebyaffe n'emirimu twafuna tulinze bulinzi batuddemu wali tugende eri tusale eddiiro emirimu gye wano mingi tokimanyi Derek nti nkimanyi wali obakoze ekyo kugamba ekyo anti kati labayo Abannayuganda balina ettima nze bwe baalaba nalinako kafeva balaba nze nkoze wano mu ofiisi biki okitegeera ne bagamba omusajja oyo atuliddeko nnyusu yakajja okitegeera ate nga yatusangawo Abannayuganda muyina ettima ate nze nkimanyi n'abali eyo Dubai mubi experience nga era mu comments mujja kuba mutugamba kati nziruse ngenze ku office what is the problem nyingidde ndese ekipapula termination omusajja nga agisoma bwati nga agisoma nga agamba obadde oyagala kugenda ddi omutima ne gwesika otwale ekiwandiiko twale ekiwandiika nze okusinziira ku nkola ya wano n'ebiki nebyetulya tusula bubi tukola biki emirimu mingi biki mu kiwandiiko ng'asoma amanyi okusoma asoma nze ng'amanyi agenda kungamba my friend you wait tugenda kwongera at least ng'ekikumi oba ebibiri tugenda ngambuuza okay ngamba okay oyagala kugenda ddi yagamba atya oyagala kugenda ddi n'omuliro otya omutima nenfa ngamba bana kiki bantomeza nengamba sir I think you can cut in I think you can change on the situation of the company. We are working. No, but you have to go. Secretary ngajaye simu awe bine bisumbi ya office. Hello, come to the office. Amaguru nekamfamba negange tsira sentati. Kaka nchaina emyezi jange mukaga. Gwe nchaina emyezi jange mukaga. Kuba nze nali mbala tibwembatisa mukaawo ne banyongezayo ku sente ne bampayo 2 emyezi omukaga ngenda savinga ate waliyo ekirala mbadde neerabidde bw'oba okola Dubai oba ogamba guno omwezi kangulye ja savinga guli omuddako ate sinze nzekka muli bangi bw'oba okola Dubai bw'ofuna sente kasita ozifuna bayepa just you can't hear kanziri nkyalinayo omwezi omulala njatandika ku savinga mu gwe 10 nenga obuzayo emyezi ng'etaano mukago notandika okubalamu ogw'ekumi emyezi egy'etaano miliyoni 5 agendako Dubai nguleko ewaka nguleko akataka miliyoni 3 njoge miliyoni 2 nkomewo kati eno contract yo yakuzanya kati nkomewo mukikube eyokubiri mbere serious nga kisanja hakuna mchezo era planinga tonakwata ku sente zona bakwata kati kasitazijja nozira bweziti nozira nenga ziri nkaga wali mumulu naraba ye ekigatte ekirungi kyandira mwana naraba boyo wanga ina be headsets sempaze kati mutandi go planning nga mukyali ku mulimu nga ogenda webuuzisa kati biri be headsets wabigula meka nabigula wali mudalima molo bya 12 kati 12 mbansigaza akana 8 kali akajamba kana naraba wali eri bichi kati ogenda okakana budget nga sente zaako zeki ziweddewo kati ngenda ntuukayo nalimbaze ndi emyezi omukaga gye gisigaddeyo miliyoni zange 6 kati miliyoni 6 ezo nja kukozesako miliyoni 4 miliyoni 2 njogemu e Kampala vacation jukira wako vacation yanaka na mwezi 1 month and 15 days njogemu nkomyo kati nchube ngandi serious naye kati abasajja bwana bwe mbakanga mbaja kunyongera yebye ebibiri mbadde nfuna 8 kati wagenda mbakanga ngo kumaza kumala budget yo buli kimu banayongera kandi oli angambye nti kati ate gwe bakwagala oli mugezi nnyo bakwagala kati bwota minute gwe bajja kwongera bakuba fefa abeera wano oli ku kibonerezo adijukira bali banziza eri nga converse kibonerezo nga conversinga nabo osegeera akati gwe oli ku punishment ero ja kumala bakuyitoddeyo okole eri mu office mu buchayi bona computer awamanze nakati nanga magezi negangamba wamabanja agala eno ndi ku punishment kati kamba kange
nga bako wadda bagamba talina kyatuyamba ono fala wagala okukanga bokanga nga waliwo oluvuvumawo lwakuba bannayuganda balina ettima tebaŋŋamba nga bafoamaani bainjiniya baba bakimanyi nti ono bagenda emyezi gye bwe giggwayo emyaka gye ebiri tebagenda murenewinga nga bakibagamba oyo talina kyagasa kampani nga babagamba kati nga tebasobola kuŋŋamba nkyuseemu mu nkola anti bwaba boyiwo osobola okujja naye sajja mu ofiisi bagamba gwe tokola osekera okongola nnyo we bakuwa ekintu tolina kyokola kyusamu bayinza obutakukuwa mukono omulala kati bw'oba baga oyo atagenda kuddaga twagenda mumwezi oyo bagenda mukansolingirawo era balinza emyaka yagikole ki kati nga bankowa naye nga bwe bakugoba bakweguya kati nga kampani bwekugoba erina kukompasatinga emyezi gyo egisigadde contract bwegamba kati laba Katonda bwe bakuba jackpot nze ne terminating nga tewali ankase tewali akoze tebakuwa oba ogenze okoye kale okoye kati nze ngamba wano nkiwandiisa oluzungu luli olwamalayo nagenda ne mu dictionary wagamba kyawo ngambye Aliswahili PO Box bikibi kya Aliswahili and shamuzitamu employment I the worker who came this time on this contract of this money I have decided to leave this work because of working conditions too much sunshine salary cutting what ade jokeri boyo solo nakulumba kutema ebbiri kati bwoba wakola ku Monday ekyo mukimanyi abatakimanyi kamba yigirize bwoba wakola ku Monday ku Lwokubiri due to circumstances estali known to the company notakola ku Lwokubiri oboera absent ku Monday ne Sunday bwakola ku Monday ne Sunday nga wabikola bulungi ku Lwokubiri nobeera absent Derek absent kati no absent za mirundi esatu kamba yigirize e Dubai kyebatamanyi eno program banji mugenda yiga nnyo absent mu Dubai za mirundi esatu sina kindi ebiri ndowooza ogusooka absent without leave nga tebakuwadde eki bakuwadde leave nga company gwe nobeera absent nogamba aiziro baba ntema bakole ki eyokubiri absent bayinza okuwa omulimu katugeze nga mu construction omusajja nakugamba njagala mu dakiika 3 obeere ng'omaze wano wenkuwadde bwajja nasanga tomazeewo agamba leero tokoze kati ne bwogenda ewaka okitegedde agamba leero tokoze eki today absent abakimanyi mukimanyi today you not work bwakuwa omulimu negukulema okukola nti jama buloka kano kateeke wali ne bwoba wapanchinga eri agenda n'agamba leero takoze ekyokusatu bwakusanga oyina kukola nakusanga oyimiridde oba mulimu mu kunyumya anti oli ayinza okuyitako ng'oli mukwate ekiri eyo biki naye mwana akasajja wakalabye engeri gye balwanyemu wali wansi ne babasanga pa ogenda okufijitinga mukuti olweyo agamba mbalabye today Derek Mugisha absent today no work kati eyo absent eyo agenda eri mu kitabo bweba Monday akusande tewakola kusatade tewakola ziba naku 2 emabega nebanga wakola absent ebeerako fine sikolo tebabala olwo ebeerako penalty yayosa ku Saturday ku Friday teyakola ne ku Thursday kiri automatic olwo bazitema anti kati bwoba ofuna 8 o dividing by 30 anti labayo bwoba ofuna 8 nga ye basic salary o dividing by 30 days numanti buli nako ngoye ebiri mu 12 olwo just ingezeza okitegedde kati olwo baba kutemye mukaga kakaga kati olizo sanga oli mu mwezi ayinamu absent sinya kati tayimuzinga mwawo teyakola week number enaku 8 mitwalo nga 28 webale nnyo ate babeera perfect mu kuzitema tebasobola kukola mu nsobi yadde obeera absent naku 2 emabega obeera absent naku 2 emabega olwo bakola ki era bawe base no lyango lya absent era bana Uganda mukimanyi tewali yali afunyeko omusaala gwe nga guli perfect okumala emyezi enagire konse tekisoboka e Dubai tekisoboka nti omusaala gwange nti nze bwe mba nkolera $1,000,000 nzifunye $1,000,000 okumala emyezi 3 nga nzifuna nga bwe tekiriyo kiva kuki
ensobi ziba nnyingi bakubala ogenze mutoyi jukira eri kankunyumiza emboozi kati nze na timinga ng'olunaku lwange nga luli bwe ruti leero ngenda kukola ngenda fuka emirundi 10 nga tezinaba kuwera saa 7 olw'okufuka okongola ate toyi ziba kumbi tebasobola kugaana kufuka kiri nomo kati gobala nojja noyera oba nokuba buloka zo biki no ebikolwa n'obiteeka wansi n'ogenda mu ttooyi n'ofuka kati oba obala steps olw'okongola owummulemu emirimu mingi okitegedde ogenda mpola toyagala kutuuka ku ttooyi okitegedde olwobala steps kati nze nagenda nga mpola ngenda otuuka ku ttooyi okusumulula zipu dakiika nga 2 nga n'okongola okitegedde n'ofuka okusumbulula zipu n'okutambula okuddayo mpola obala olozeemu n'okola newefuula bize newefuula abasinga tebayinanga misulo abasinga talina musulo naye layini egenda kuto ebeera bize ati wowummulira kusanga ng'oyimiridde oli bwotokoze ontegedde oba tokoze oyimiridde injinia naayitayitamu bafomaano baki oyimiridde tokoze kati okwefuula bize okuwummula olina kutambula ng'ogenda mu kipa ebiyigo babiyita hamamu mu Luwarabu era ogamba hamamu kati waliwo bano ababeera ne supervision nga mpitirivu nga foman ye tavaawo awo ayinza ofuuyirawo bupaketi nga 10 bwasigala ng'ali awo tavaawo kati omugamba maridh kitegeeza ndi mulwadde eyabamanyi Oluwarabu bakimanyi kati omugamba foraman omwesooka ku makya nga wakava mu baasi maridh kati yakugamba swaye beera ng'okola mpola okitegeere kati bw'obeera ng'omugamba njagala genda hamamu aba akitegeeraga muno yamburifinze mbu mulwadde hamamu toyi njagala genda hamamu ekitegeeza toyi mu biyigo eyo okitegeera so olwo mbadde nkyakunyumiza nga mpandiise bulungi nnyo oluzungu lwange mutwalira nkonkona ofisi nagamba gwe nkusuubira okubeera ku mulimu nengamba nina ensonga zange ensonga ki tuula nga ntuula nagitadde namu envelope nagenze nengola envelope nagijayo bwati nasoma ngenda okulaba akamwenyo mu feesi nengabana buzibu ki waliwo emirembe awo awo waliwo emirembe awo tomanya okay when you want to go katunga nefulo basibulidde namugamba what when you want to go but sir can't you change on your ways the company we are working nago waliyo jowe kalakasa binjagala banyongero omusala bibiri ng'omunayo wajjo bigase musajja gwese nekusonyiwa anaye mbula n'okwogera erinnya kati omuyaja nga yaŋŋamba kati nno gwe bajja nakwongera ffe baagaana munnaye naye kati gwe bakwagala nnyo bakweguya kuba kati bwasomako babimanyi oyigiriza wali biki osegeera gwe teekayo eyo noga kati kiringa abatugambanga nti akakawala okalaba kagabira buli omu naawe lumba nogamba ate gwe nno olina mulungi golina ate goli wakabi olinamu ne kasente lumba kajja kuwa nekakuba olungi kati gwaveno Derek oli mugezi nnyo kampani ekwetaaga kati ango oli kubuliribwo ngande kubuliri bwange mpanisa okugulu nengandeko birowoozaamu nengamba naye kituufu banjagala sajja bano banneetaaga nnyo lwaki bampa emitwalo 8 bannekalakasa ne bannyongerayo 2 gangaago emyezi 6 miliyoni 6 eyo mukyalo waliwo yali yaŋŋamba alina akapolotike ka miliyoni 4 miliyoni 2 zijja kumala mu Kampala omwo nga njooga newe banampayo akasimu kange akalala bino bibalabalamu nga ndi mu ssente nga banyongedde emitwalo 2 anyimuka nkwata laputopu yange ntandise okuwandiika mpandiise oluzungu kati nga waliwo byenjagala oteekamu bagambe ono yasoma
tusobola mwejjako ne oluzungu lukalubyamu ne nali simanyi nengenda wali ku Google wifi yabwere nteekamu bwoba oyagala kukikiika nga tokireese direct okola otya okyongeramu obuyiiya nenyongeramu oluzunga lw'amaanyi nnyo asome agambe gwewakiwa yakisomera eddakiika meka gwewakikwasa ekiwandiiko yakisomera omusajja ndowooza omusajja yajjamu ebigambo ebyamakulu byokka neddakiika teyawera kuba ye bwe yakola bwati nala termination because of this and this nagamba okay nenga kuwandiika kikutwala nze na essaawa namba kuba natandika okuwandiika ssaawa nga 2 nenkivaako nga nkyekenenyeza buli kimu ssaawa nga 6 nengamba enkya njakka era ngule wali envelope nenjigula envelope nenjiteekamu bulungi nnyo to HR nenteekako kali to HR Swahili and Shams Company LLC amunaye ng'akola bwati ng'asoma yakolako bwati nagamba okay nateeka ku mmeeza Mr. Derek, when you want to go oyo ngagamba oyagala kugenda ddi nenga gwozenye kyoze kigandi njasigala nze nekala nga mmanyi nze njasigala bwe kinaagira nja mwegayirira munyongeze ndi munaku ewaffe tuli banaku biki when you want to go but sir, you have to change your way. You have to change your ways. The company, we work under sunshine, you know what food problem, money small, cutting. Okay, bus. But bus, I take it take it out. Can't we ambe chizibu? Oyagala genda day. Okay, it is okay. I will finish my 6 months. Ngenda kumanya miezi jange mwaga, but I think I will not. No. Ngaja yesim. Come to my office or I could be the security. Come office. I take this paper about P bagamba B. I need this paper. Finish tertib. This one go. Mfudde ntuya nyengoze ntyajukire esebe kuba mu office zawe balina esi okitegeera byenye nyogo zao naye kati awo omusajja bwe yaŋŋamba ate wali kudda mabega ate wali kukola ki naman kati bwe yatwala secretary bwe yatwala ekipapula okukola otandika process ya kunterminatinga biki nga mugamba okay sir, I did this because I was mad, I was pissed. No. You want to go? I call you here. I call you here. No, sir. Okay, you will go. Then I go gamantinanga yangambi. Since kuyise kwewereza. Owense efunze. Nda ndi kumazi nze kandi wendi kali bwe kati akasi. Awo bakukobera bwena mumeka kwa account. Azinga nina mumeka. Sina sente zali milioni 2 kali kasimboke bamba nze nali ndi bulasi. Akakasimbokera ga milioni 2 nengula ko ticket nesigaza ekinana. Muko chusa nesigaza nkaga. Akasimboke bamba ka milioni mmeka 2. Kati ni hade bakawandike. Kati secretary wuyo secretary yali yanko wadda simanyi. Nga secretary oyo bwe nali mpumba obuchayi nga ndikole computer waliwe nga sitera nyo mwachayi nga ngambo oyo nawo mukozi munanka Filipino ngana konka wekitibwako nkangamba brother I need chai waleri nze nga sikawamba bakulu kati nga kanko wadda kasita kawira mboyo bamutami omwana obusi speed je yakoyeza sijirabanga kati mulu ngamba arbab umurwarabu boss overa boss ostegera kati ngamo arbab I am sorry, I need for forgiveness bichi no forgive you want to go, you tell me you want to terminate your contract. Okay, tomorrow nankoera kasei nenga mfudde mukama yamba olo mutima ndandisi mukama yamba ngenze ntya sina amuyade ne 10 ani ananzija ku airport olo ngammanyi
n'akasimu tekaliyo kuba kati emyaka ebiri teginaba kuwera nfuna bulungi bakuwa akasimu ng'omumazeewo emyaka gy'emmeka ne bakuwa ne recommendation ne bagamba oba oyina ky'oyagala okugenda bakuwa certificate nze sigimazeewo nze yeetaminati nze okitegeera munaye ebipapula biise kati nfuluma ndi frustrated amagulu ganfambye ngamba neyange ng'eyanguye bali ababaze emyezi ebiri ndumba secretary mugamba but baba muitanga bakayitanganya kakakyala nerabide kati nkalumba mu office nkagamba naye but how comes abalala ebamaze emyezi ebiri bataminating kale kangamba no one Uganda? No Uganda. All Uganda good. No termination. You only problem. Bali bakugamba pe terminating like that. Ate boli yangamba fe twateka yo datulinze. Eyagwoli na mugesi bajana kongera sente. Nengamba no you are lying. This one cancel. This one olwo yangambi oyo. Eyangamba ne mugamba erinnya. Baba bamanyi. This one no. Nekati mukombere. This one active. No termination. All Uganda people good. You no good. You termination why? Termination too much problem. Ban government ban. You not finish your contract. Nengamba kati you go and talk to HR. Go and talk to HR please to forgive. Not forgive. Because you bring yourself here, you kati nze nengamba kati bazadde bangenda bagamba ki ngenze ku WhatsApp oko kizibe kubera ko wifi ngenze ku WhatsApp ngambye mama nsindikide mama WhatsApp ngambye no company bagala tutta kati nze ntolose olo nekwata ku bizibu balebeka najja ku bizibu bwatoloka butolosi era basigawo na Uganda mulimba simanyi bankwata simanyi bansiba simanyi biki sente ziba zakola kizaatagala nga mwazira temuyina na bizibu naye nga sente mwazirya nga bagala kudda Uganda bateekawo embeera oteekawo embeera era basinga bakimanyi maama abeeyo ebintu byange bankuta ebintu byange ne babitwala byonna mbadde ensente zange bazinzije mbadde n'esente zange bansanze nga sinkrosinga beekwata ku bisubi era abana Uganda tebabalimbanga manya nti oyo yazirye Dubai nsi ya kuchakala manya nti oyo yazirya sente nganze bwe nali nkola ngabadde azifuna ngabadde akola ki azifuna ngabwe wachakala nganze bwe nachakala kati nentekawo embeera era nasanga bonna family engeri bweti kya musalaba bali bagala batta ata nenze mmotomanje manyeneze ani yali ayagala okunzita Dubai nsi ya mateeka tewali asobola kukuta nga ani akutta onfuna bulungi ate wali kudda mabega ate wali kudda nyuma olwo drivers nga bwe mukola ko nga ne bwe bagamba ze nkutwala butwazi banaye bakubidde driver gamba am coming ndi mukubo mva ku site nzijao ku head office mbu yangu otwala omuntu mu room ye parking ebintu bitamination awo wennyini bamala awo wennyini era namalawo olunaku lumu kuba tiketi yalwawo okufuluma yafuluma nkeera naye nga baŋŋambye osulamu lunaku lumu era bwe bwe badafulumya enkeera ojja kunoonya loogi kasa tukuwadde sente zo tokyali mukozi wa kampani nga n'ebipande bagenda biprintinga this be aware of this one takyali mukozi talina kusula mu premises zino awo basobola okuleka n'ogenda bibyo basobola okuleka naye obeerako ne grace period ya 14 days 14 days kasita zigwako oba ogenze mu overstay onfuna bulungi bakuwa grace period by that time simanyi right now kuba kati ngendayo obugenzi byakusuba naye kati right now sawa zino simanyi naye by that time bakuwa 14 days grace period bwa bakutaminatinze kasita zisukka ezo buli lunaku oba ogenze muki mu overstay kati munaye kiwandikwa kifulumye nga sekolezaale bannaye ngaasanyuka nga yena akapeesi mulabaze it is termination confirmed now tulekuko era kibi naye gamba gratuity ya sente meka mbu million mbu 1,600 nagamba mumuwe million 2 mumweza myaka 2 it is okay millionaires bwebajjako kamwa 2 bampa driver kye banyambako driver yanvuga paka ku airport
ekyo bakikola tebakugulya tiketi bangulira tiketi anti kweze milioni 2 kwe bagulako tiketi ne bagamba mbu yakamwabe ne ngamaze mumpe nonye poa kapi tiketi tuzikolera wano ku company ne bagulira online ne babookinga ne fuluma kamwaga one mukama katonda bamba one Ethiopian Airways bampa de one way nkera abana Uganda nengane ngambalane anko wange oli omujjukidde nanka yangamba bwate nagamba wakole ensobi lwaki teweebuuza ku nze bana Uganda bantu battiba era bana Uganda bannaye mulegera kati muna Uganda yakulemesaawo omuna Uganda awo kampani yange yadde nali neekalakaasa naye nga nfuniramu obudiirudiiru bwange nkoze eki njirinye enkeera nje bantu tekutaxi nagenda bwenti naye nga nfumbye tewalina byakunyumya tayagala nakuwulya yali ku mulimu otwale n'embuzi gitwale ku airport ogirekawo egende ebintu byange abipakide abisakanyuze teekamu ateekamu tell my friend you have to go airport nagenda nga nyiise naye nfumbye ekibozi kyange maze okufitinga eno omusoso yate gye banninze ewaka wabagamba ewaka mama mugamba otya mpozi mama ebintu byakyusa abasajja babadde baagala tutta mukwano gwange bamusse bamututteeyo omuddungu ne bamuggyako obulago nagamba mama tukusindikira sente nengamba nedda bagenda kumpaaki katunoonye sente obimanyi byabale katunoonye sente kangende mu bikisimanyi biki binoonye sente nkusindikira oveeyo osobola okuvaayo osobola ndikwogera nno ndinze kandi ndikwogerera mukama batuta bamusse mukwano gwange bamusse babatira ki babatete tumanyi basaddaaka amasimu gakubye message awo mama ndaba pressure ya mama ngamba ndemukujja era enkya nkola ki nebbye n'ebintu byaffe sente zonna bazitugjeeko naye lwakuba nze nali mugezi sente zange nali nazitereka awalala obusente obulala miliyoni era ngenda koya naga mwana wange jangu ne bwoba toyina na 10 ne bwoba toyina za kati ne ŋŋamba ewaka maze okusootingayo nokola safe landing iye ne ŋŋamba ewaka ne ŋŋenda ne ŋŋamba alani ekintu kiri bwekiti mbadde nsaawe bakubuuza byogera bwotyo kuba bayinza okumbuuza kati ye alani yenga waali nga tebana bakola ki neŋŋamba gwe gamba bwoti ne tusetinga ekintu kyaffe tugenze ŋenze Kampala dakiika mmeka natuuse jjukira ziba ssaawa 5 natuuse dde site ani akusanga nina ekinaana ate kati tewali ali kuba kati omuntu wali oyogera nabo bagamba nzija Desemba kati gwe tuli mu gwa mukaaga ate watugamba vacation yo ya Desemba mu gwa mukaaga kati awo tosobola baga ndi nsize tulina na sente ninamu emitwalo 8 za diramu ntuuka ku airport wali bampa nkaaga abiri bagakola ki bagatino ninamu obwebiri bwange 3 ninyeyo ka airport taxi emitwalo 8 sigaza 5 omwezi ntuuse site 5 omwezi sina kyakuddako tewali kyakuddako ninawo sister wange awo abeera awo komambuga awo welokamize banfumbidde emmere ndidde nkoze ekintu omwana awonye okufa omwana awonye okufa olwo sente zange n'endala nga sister wange oyo anti wulira sente zange endala neerabidde ako kakulu nnyo abannayuganda abali wabweru baba akagenda wabweru muleke okusindika sente e Uganda ng'omanyi tolina wootuuse okusindikira ba relatives nga nina sister wange oyo era waali ajja kundaba sister wange oyo nga njagala nnyo naye nga tambuuza nga yamanya nti Derek afuna omusaala nga 10 nga 15 yakiteeka muki nga mumutwe mulekerawo bagamba ennaku ze mufuniramu omusaala kibi nnyo abe Kampala bw'oba Dubai oba oli wabweru lekeraawo ne bw'aba wa famire yo tomugamba nnaku gwe mugamba essaawa yonna nfuna ki sente kati nga ye yantaiminga oyo sister wange nga 10 tetwogera alaba sitasi zange ndabazize naye kasita zitandika nga ziwezaawo 12 ngenda okulaba post my handsome bro my bro who has a nice brother like this one abantu be Kampala bagezi nnyo baleyinga strategy baba planningira ngenda okulaba
bo message hi my bro hi my younger one nga mudamu how are you sis bichi tunyumize mbo ngagamba nsaba yo kumitwalo 10 nga muri ngeri yonna tosobola ze mu mango omuntu akupostinze ne munyumya eze nakubo ziberanga munaku nga 3 bwowereza hide amala weeks ngezi tanabakola ki kujida mwali busy ajidamu nga 13 andi ogenda funa omusala nga 10 na meka 15 aje hi my bro I was busy I was covered up ebifananyi bitandise my younger brother my beautiful send me your pics nice ones I have a small girl here she wants to otekede kati nemmala ne mugwamu ne ngamba nayo no omuntu bamuwereza message nga sinafuna yakikole emyezi kati olwo ntandise okujjukira sente benalimpa sente bonna nagenda okubala nga sita wange oyo ali mukakadde kamwabiri ne ngamba kati singa kamwabiri kano nyongedde mwaga ekinana singa sina milioni 2 nga nina boy wange oli gwe nasoma naye namuwereza akasatu kati eza ntandise okugata sente senalimpa abantu ngambi waliwo omuwala oli gwe twamala naye ku ssomero namusindikira 25 singa andi oli akusabayo akasente jukira you want to maintain your status nti oli wabwero inaki sente bwana akugana ogamba sina sente bannaye mulekera okweteeka mu bintu bye mutasobola ng'oli wabwero naddala Dubai kuba temulina sente Dubai tewali sente era aka episode akaddako njagala buli mulimu mbagambe okuva ne leero bamanye nti omuntu bw'ati bwagamba nti nkola guno omulimu afuna sente bwezi jjukira eri balina salary structure osegedde buli omu n'omulimu gwe mbagambe sente zaafuna muleme oba praisinga nnyo oba balinnya ku mutwe naganze nfuna milioni 6 nfuna milioni 7 nedda tebiriyo ebyo ate ekira tebahayaringa professionals nga bava Uganda tekiriyo tewali professional Dubai tewali professional ndinze ndikafulu mu computer ndi journalist ndibahayarinze journalist nedda tebiriyo wabula cases eziriyo abakimanyi mukimanyi cases eziriyo ogendayo nga journalist nakola ekipuuta kyo paka Katonda lwakufuna nofuna nga journalist munno ogamba nayenze nave Uganda ndi journalist tosobola kunjiza biti awo kisobola okusoboka naye ndi ovude Uganda ndi ogenze nga professional mbuje tebiriyo mubaba manyi temwasoma muli ba ordinary laborers temwasoma kyemumanyi okukola mukozesa amaanyi sibwongo temukozesa bwongo abaddugavu tebakozesa bwongo Dubai kyebamanya nti olwo kyenkulaga so nkujira otuuka wali sister wa ntandise birowooza olwo ndi mukulya mmere mulaba yego wa sente gwe nawa sente ndani yafumbira kamere afumbira akamera kalungi ankulisaayo mu manyo gampise badde ngenda kufa bagenda kunzija ku omutwe banfumbidde emmere enkoko bekibi kimbu nenze ebirowoozo biri wala nakati oyo kamwabirike namuwa singa nakasevinga nga sasa singa sina milioni 2 wanituukiddewa singa kati sawa zino singa biki ndi mu birowoozamu nga kandye nentandika obbanyumiza emboozi baali batusse kubanze bwe nalaba Davis bamututte bagenza omutemako omutwe nze nenziruka nenekweka mu misenyu eyo biki bona nga yali hora nga bali bwe bali ngamba naye Katonda ngaakuyamba kati bwabasigaddeyo akabuuzaako bagenda nze simanyi Katonda yamanyi mubasabire busabizi nze mponye kati kindiirawa mpisawo wiki 3 balabanga ntandise okugamba ndi njala processing akola ki tebali bagala okutta muli mulalu twagala bulamu bwo naye nga abantu abakulu bamanaga naye omuntu olwo kuba yakolayo emisango eyo kati mama wange mugezi katoli mukwano gwe yakukobesa yeye eyangobesa nali sina namba ye olwo nkoli myensi ndise ebivoice note ebikomeri tojja kufuna nawe sente nawe bajja kugoba tojja kufuna miyembe ongobeseza naye basajja mu abana Uganda naye mutebamulaba ng'ogenda musajja gwe saamulaba bafuluma nze nakomawo nenebaka bo ne bagenda okukola nze juya banyimiriza naye gatogenda ogenda kati nze sawa 2 ku macha nali ngoze eki ngenze oli omuna Uganda omusajja omukulu akola wakuteekayo lole nkeera wali kunyonyi nali kunyonyi banaye nga era nali kyakulabirako buli muna Uganda yali yenna yeekalakasa nga gamba yagala gina terminate nga bakomaawo bonna ne bakola rube ne bagamba
tubeere wano paka nga tufunye je kale kubesa tuwamulaba nako ng'ovaayo saamulabako wabula nze nasindika nga message ku WhatsApp nga ngamba oyo mugambe naye tajja naye nkolima byonna nabikolima byonna byakwatayo simanyi oba byakwatayo kuba nze sikyamuwuliza nze kati mukadde bakugwamu batya mukadde angwamu atya mama wange mugezi nnyo bw'alaba nti ndi mu kunoonya ssente ntaawa njagala kukola kikuddayo nagamba nyinza okuba nakola omusango ng'asindikira Alan message ng'amugamba Derek ng'atugambye bamukwatira mu musango Alan nali mu bulikize naye kino kyamusukkako kuba omuntu bwajja bw'ati nagamba Derek yatugambye nagamba Derek yatugamba bamukwatira mu musango yamana natugamba amazima owulira engeri gye yajja yagamba Derek yamana natugamba amazima bamukwatira mu musango ye gwali musango kiye kitayagala kugogera kuba tuli mu nkolera process ya kuddayo nagamba ndowooza yabagamba nalyoka weereza ekyo voice note kya dakiika 3 na kirala Derek yakola mu ensobi maama yagenda n'ataminatinga alejjukira abasajja baali bamukoowa gwe musango gutayina musango gw'amaanyi naye yali takola kale ate n'agamba ataminatinze mbu ye yeegobye mbu yayagala bamwongera omusango kumukola ki ngenzeyo gyenzungidde nkomawo ewaka ndaba feesi za bulijjo muzeeyi wange ali wali mama wange ali feesi za bulijjo muzeeyi n'agamba wanyononera sente akuteekamu sente nyingi kale singa watuuka eyo nosooka nonsasula kuba bo baali bagamba mbumale emyaka 2 nkole kyenjagala emyaka egyo 2 nedda otegeera nkole then ntandika obbawaayo ku sente zaabwe ze banteekamu kuba muzeeyi yagamba nze nkuwoze zali miliyoni nga 5 agamba nze nkuwoze jazisimpa ninganjezi naawe nande nga ndakola sente mpitirivu overtime kati bwolina wa overtime gali ana nja kusasula ezo otegeera era bano abagaba amabanja nti ono agenda wabweru kibi nnyo ojja kwawukana ne waba muganda omuwe ng'omanyi nti nze muwadde sina kyensuubira kuba ayinza otuuka eri nebikyuka byabadde abala buli kimu nekikola ki jjukira kampani wano zikuhaipinga ojja kufuna ssente ojja kukola ki nga bo baagala kuyitawo bw'otuukayo eri bulo biba birala nnyo ku gurawundi ebirala so bayombye banvumye ndi awo ndi kitagasa biki nyiize nalina mukwano gwange mu Misiri bamuyita Mustafa abamumanyi abakampani bamumanyi mukubire essimu mugamba Mustafa njagala ompole miliyoni 3 nga nkimanyi ye Mustafa oyo bafuna sente mpitirivu njagala kudda nafunye omulimu mulimba jjukira eri bote bamanyi bintu byakulimba ye bamanyi omugamba mazima Mustafa yaŋŋamba nti nga okimanyi 15 tufuna ki sente enda kuteerako sente omusajja nga 15 n'awayalinga ki sente miliyoni kati nze nendaba kuyita mu kampani okudda mu bya kampani nze kankole visa ngende njiriba omulimu ngunoonya omulimu kati nga sinaba kufuna ezo sente nga neebuuzaako bannayuganda kiri kiti ebyo mikwano abo bennyini mu kampani abako emirimu mingi jangu naawe jangu okola CV ojangu osuula CV bakuwa emirimu oba mu bino ebyaffe ebya construction begasegasemu awe wakana nga naye sobola kulemererwa nze mmanyi oluwalabu nzisobola okubulwa omulimu Mustafa ate 15 nga zaawezedda naziteeka ku ssimu nengenda waliko nakozesa na transfers nengenda mu banka sente nale ne bampa sente nenzijjayo miliyoni 3 nzifunye nkoze visit visa tourist visa tukozaawo dame ticket ya return obitegeera nkisasudde emitwalo 10 jjukira bw'osala wali n'okrossinga waliko immigration bw'omala okweimmigratinga ng'otegeeza oli travel agent n'omugamba mpiseewo ng'agisazaamu kubanga bw'otamugamba ebeera active eyo ticket eya return kati olina mutegeeza nti mpiseewo wano we bakyekingira n'agisazaamu eya return kuba wano bw'oba oyitawo baba bagyagala tebagala otuuka eri osiraanireyo mpiseewo ngenze Dubai
bwengende Dubai nzeeyo kunoonya miki mulimu sina wakusula sina sente nina wagenda Dubai ngolagawo waddeyo ngolagawo ngeze kunoonya mirimu gwavera ngatona wagenda ngeze Dubai kunoonya mulimu nendesa ne kambu boss bamukyusa ne bamufuula muna Uganda musajja musoga era Fred nkwebaza nnyo muganda wange era wakwasa kati sina namba naye oyo musajja musoga musajja mulungi nnyo era abasoga mwenna I appreciate that simanya abalala naye nze oyo musoga gwe nalozaako nga mulungi sajja mugamba nkomyewo bulaza omanye engeri gye bangoba mundi mukwehiiya ewaka biralamu jukira wamanyira olumaze emyezi wamanyira nti ntuuka e Uganda buli omu amanyi oyo omugaga abaira abadde Bungereza ataye oyo omugaga ate nange saagala kulaga ndi siina ki nina mwana mu nsawo awo emitwalo 8 ku sente awo gigenze bakuwe muchasinga yali kamba nagana nandegaleseewaawo guba mungi yali pata yali open bar nzijukira ku kyalo kyewaffe yali open bar nzize ne bwoba toyina sente Dubai akakasana ako kalina engeri gye katereezaamu sikini yo era omuntu amanya nti ono tagadde Kampala osegedde webale nnyo ebbugumu eryo bamu eryo n'ebimere ebyo obanga ali mu sawuna buli kaseera n'ebimere ebyo byetulya ebesina ladde sente ziriwo bamaze omugabo omwana akoze open bar ku kyalo kitokota baba we bagenda okumpa biru 8 oba bannimba nze saabimanya nze nasasula busasuzi sebuuza nvudde wabweru naawe ku kyalo nze agenze wabweru abantu bonna banne batandise tukwagala baagala kumanya bagenze batya how is it there sente biki kati ogenda kupulaninga kyogenda zimbawa waliwo omuhaji omukulu ku kyalo manyi waliwo abeegeziwaza ku kyalo aŋŋambye Deriki kati wali nga siwagazinyo ogenda zimba waguze wali mu tawuni akasese mu tawuni nenga sinagagula naye waliwo ekizimbe kyebandaze nja kugenda n'omugaga tulina meeting ku Monday ne munsonyiwe nali nnimba gwe owokukyalo bansise ebbali naye mwana wange toyonoona sente Katonda yakuwa omukisa n'ofuna sente ng'oli mwana muto nga neba naye sente kize nnina olwo balabye nkoze open bar ate nsaba naye wano tozimbawo ennyumba za wano ku kyalo tezirina value bajja kuwa emitwalo 10-15 ogenda mu tawuni ekasese neŋŋamba nina omugagga tugenda meetinga ku Monday olwalinga lwakuna tugenda ku meetinga ku Monday kuba nina ekizimbe kyengenda gula ekizimbe kigula ate nga kiri finished kuba kati bwogenda mu bino byakuzimba bijja kusumba ogenda okuddayo nga ati abakadde bokukyala bakubuulirira bagamba teekawo account nga yo ya saving ate teekawo abakitabirira obulungi bw'oba wakukigula